Waliwo story y'omwana wa Elite ebadde etambula naye nga tunagenda katukenduza tusikumalize Fiki Gaza. Olunaku olw'ejjo Fiki Gaza yaleeteddwa mu kkooti era ku misango gye badde alina ate ne bagattako n'emirala. Ebintu bya Gaza nno biri serious mu kusaaga. Sooka otuwe emboozi eyo naye ebirenge gye bitandise okukaayira ddala okuva waliwo twali tubirowooleza nti byali bya kusaaga. Bitandikidde ddala okukaawira ddala. Sooka otuwe Gaza oyo. Kale awo nno yamaze n'atwalibwa ku kkooti era n'asomerwa emisango. Bannaye sooka ompa omwogezi wa poliisi ndowooza. Naye omuwabi wa gavumenti n'atulagirira mu mateeka nti omusango gye bwali tumutaddeko tukyuse okuva ku aggravated robbery tumuteeke ku simple robbery. Leero twakoze ku ekyo okulaba nti tugoberera omuwabi wa gavumenti kyatulagiridde. Tugenda kumutwala mu kooti ku fayiri ya Katwe ku musango gwa simple robbery. Naye waliwo fayiri endala okuva wa Kiso, fayiri ya aggravated robbery naye y'obubbi okubbi seriyaani. Kati abapoliisi ya wa Kiso basabye Katwe kusooka bamubeereko naye abasirikale okuva wa Kiso bajje bamugyeko statement ne banne nga bamaze okumugyako statement bajja kulaba kyokola. Kati tuyinza okumutwala mu kale kati okutereezaamu akatono nnyo babadde balina omutwala mu kkooti olunaku olw'ejjo naye olwa case eve wa Kiso nga balina osooka omugyako statement because jjukira nti bwe bagenda mu kkooti either baba bakutwala kitalya oba bakuwa bail. Kakati oyinza obutaba sure either bagenda muwa bail oba bagenda mutwala kitalya. Kakati ne basaba asooke abajje bamugyeko statement nga tebannamutwala mu kkooti. Naye essaawa eza bulijjo zaayitako dda ndabanga eziyise kuba zamukwata tugenda mu weekend. Kakati ndowooza ziba tezinnaggwako bwe njagala okukirowoozaako. Naye kino twagala kwogerako kigambo kimu ku bayimbi because so agamba nti nno mubbi anti nga kkooti emaze okukiprovinga. Naye okwongera okwegendereza gurupu z'abavubuka abatambula naffe ojja kusanganga mu gurupu y'abavubuka ne wabanga gwe toyi mubbi gwalina ekyokufiirwa ekingi ng'omwana ne waba yabbi asobola okubanga yadduka dda n'agenda n'amaliza nga akikuleseemu. So abayimbi ekintu kino eky'eggaali kirungi kubanga twakamala okulabako omuyimbi asangibwa yekka n'akubwa. Naye kikukakatako okumanya bonna b'entambula nabo babeerawo batya ng'abantu. It is very wrong okubeera n'omuntu gw'omanyi atuuse mu stage ekola ekintu n'otafaayo kumanya abeerawo atya. Twajja kuba ne tubagamba nti omukazi maidi sooka omanye abeerawo atya. Va ku ebyo nti amanye ennaku ye. Bw'otaamanye nti abeerawo atya ojja kuba ne mujjawo mu nnyumba. It is very important. So kati n'abayimbi abavubuka abo beegomba okwambala ku jjiini ennungi, yeegomba okukwata ku ssimu ennungi, bu girlfriend gye muyita abulaba ayagala okuwunyako obulungi. Ebyo byonna bw'obanga tomusasula kimala olowooza pulaani y'obbifuna agenda bbifuna ate bw'atabbe balala naawe ajja kubba. Ate bw'onaakitegeera nti ali kubba gw'ayinza n'okutta obussi. So naye katulinde olunaku olwaleero emisango gye bagenda okuba nga bamugasseeko maybe bana bagimusomedde
naye nga kwa aggravated robbery bamugyeyo kyendowooza nti omusango guba gufuuse musaamusaamu okuva eri gye gwabadde guba gufuuse musaamusaamu. Kale kakati tumalize ne bana mwana wa